Good. Pamela. Yes, pozi tulina mulita mekezo musayomo. Musayi china chikuba no sira ba details bulungi nnyo. Ogwa oplas tulina mulita meka. Okukuba gwa wedde utetaga tudaba abantu batu bazze for blood donation. Muguru okusinga AB minus. Okay. Atogwa neka cheta ge bintu ebyo byonna byonna details omusayi gwe tulina mu banka yaffe obimpereze wano mbenga nange nsobola okutegeera bakati olaba ogwa bugu guweddewo ate nga omanyi bulungi nti abantu betusinga okufuna nabo obuzibu beebo oshege kati nkugambye ngenda kugenda nina gwenjagala olaba ate onennyonnyozaako nnyonnyola kiki ennyo nassa muntu oba nabbye banka nti nina okusooka nennyonnyola ebintu bireke oba bakugoba ne bakugoba nkugambye nina gwe ngenda okulaba ate olombuuza obeera wa kikakyo kiki ndi wafumbe nakyo kimanye kikyaki ate munanga amateeka ge wabaga wano olowooza tukyasobola okuyitawo obulungi ate obadde ki bebi obadde ki bano bali sepsonist be wateeka wali ati oyo omwana omulaba oyo omukyala ali ku reception oyo Julie namugambye ekigambo kimu nti abantu abajja tuba tulina okumanya bavaawa bakola ki n'omujjuliza ate era akubuuza mpolampola oyagala ani because bano eddwaliro liringiza abantu bangi oshegere nawe okimanyi kale asobola okuba tojja kujja ino mu office nga ate oyagala genda eri ate oluusi tomanyira gy'olaga kyova olaba ayamba nnyo abalwadde awo n'abagenyi betubeera nabo tomunyiigira receptionist ogwo ate omulimu agukoze bulungi balina okukyusamu mu bantu abamu be bakola ki be babuuliriza nze ebyo ebibuuzo byabwe ebyo ebitangase biba bitugasa how are you baby kiki ng'ozza ate nga nakakuleka ewaka obadde onsubira kubeera olina kondetedde kakulya yasingiddeko ali kulinda ne bampayo katupi badde n'amawulire sinagayisa mubedda ndi bize era mbitegeera obeera bize yensonga obwo bize bwo bwobeera yensonga endeese njagayisamu ng'omaze okugenda amazi tofaayo bigenda kutereera let me attend to you first. Let me attend to you. Hey, how are you? Good. Tereza ekitoji. Ekyetaawo. Mama leero kati saati nabadde sikawadde budde naye kakutuddeko bulungi. Ovuddeyo nga sikuwadde budde anti mbadde mpapiriza nange kujja. Okay. Kakati kiki tuli kuba kati omusanze wano nina appointment nina emergency bana tolo kunona ngere mu theater nina okulongoosa. Musieto ogenda kozesa ki? Mu theater. Osanga nsobola okuyambako n'ebikwasaganya. Atuba ne bannansi abatu betubeera nabo betugamba mpa number 2 mpa number 3 naye ebyo byangu nange mbisobola oba tubisoma oba tubisegeera bulungi akambe kasimanyi anedda buno bweddwaliro buba bulala ate bubeerako numbers kati oba oli kuleeyo esooka namba ndala oba oli kuleeyo eyokubiri namba ndala bwotyo paka wotwa kati lwaki tebakolayo akamu ng'osala lumuswi ng'obasse just bayiye bakolese osala lumu nekigwa ate leeyemu n'odda ku ndala ate n'osala ate omubiri guno tegufaanagana kungulu kulala paka wotuuka munda ate luli soft sobola obwambe bwaddwaliro bwabo special naye nze gye nasomera munaye nali nkwata mangu ompisizamu lumu nga mbikutte naye olaba n'abasomi emyaka 5 era bagwa ofisi ya kasi yendwa kuba ndabika gye ŋŋenda okutuula okukola kutya eryene wali sepsonist anti obadde ogamba ki ngenda kutuula kati leero nzize tukole ffenna wa mwami wange naawe ntesa tukola ffenna wa mu ddwaliro era leero tolabye nga nkedde essaawa ziizo essaawa yo ate ekyo twakyogeddeko ddi nti ogenda kujja okole mu ddwaliro tokola mu ddwaliro si kibi wasomba ebyeddwaliro saabisoma oli musawo siri musawo oli pharmacist nedda sebo ndi mukyalawo nze ndi dokita omutendeke sebo kati ate mukyala wange mana nakuwasanga gwe toli dokita ate kati ki oyinza kuyingira otya mu ddwaliro mu mateeka tekikkirizibwa ekyo tekikkirizibwa naye ate amateeka ge gamu tebagagaana nti omukyala bw'aba atoola ssente bw'aba ajjayo akasente kaak'ekikazi aka kapito n'akakuwa n'otandika eddwaliro ewe etteeka teryalabawo
kati nga bwe litalabawo era bwe litagenda kundaba nga nnyingira ofiisi njagala kukolera wano nange nneme okutuula ewaka nzija tukole naye ng'okola ki kyonna ekinaaba oba kuweereza obwo obwambe bwammwe obwaleeya nsobola obuleeta bwe kiba kyetagisa kuweereza nidoozi kiki ekikutanudde okuva ewaka nkooye ewaka njagala tujje tukole mu ddwaliro nga bwe twalitandika ffenna nga bwe nakuwa akasente ne tulitandika bwe njagala tukole wampa miliyoni bano ba receptionistnetandika eddwaliro naye kati ate muno mu ddwaliro temunabeeramu mulimu gugwo kuba ebyeno tewabisomaako yadde era bw'olaba abaana abo n'oyo ali ku reception omulaba asobola okuwa empeke kubeera naye era ali mu kugundi yeemu wadde obusanze ku reception era naye omulimu nti waaye kiri bwekyo kuba nabo bonna bali mu kalibe emu bonna abasinga wano basawo bonna nze siina gwe ngenda kujja mu kifo kye kati olaba ano nga waliwo obutebe bubiri bwebu kati wali ku reception nja kuteekawo akokubiri bw'oba wakasiya waganye nteekawo akokubiri ate n'okola ki ku reception nentuula ne tubaawo babiri ogenda kuba osumbuwa ono ali ku mirimu gye nannyini ddwaliro yaleeta ezitandika yabasumbuwa waleeta ezitandika naye kati ate bino ebintu byewakutandika byo bikusukako bikusukkuluma kiki kyonkugira ate wali naye ate era olabagana amalwaliro buli kaseera aba ministry of health bajja ne bagalambula ne bamanya nekweka leero luno ono gwokozesa ebbaluwa ze ono gwokozesa kati tulina baluwa oliwa senior 3 yo eneekola wano wa tebawa noteboard tebawaayo kawandiiso nti bajja amaana nebyogerera